tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanyi n'eddoboozi bakutantambi kimso Rich Boy Maxudi Junior ole kuba nti weekuma naffe 24/7 okusigala nga tutambula ffenna olunaku lwaleero atukuleetedde Eddy Musuuza agamba nti mubadde ebbanga ddene mubadde mubuuza ddi lwagenda okuba nti aleeta omukyalo omupya oba omugole naye nga kyaddaki obubaka bwamwe era bwonna abadde abusoma nga bwe buli era yasaze okuba nti abwanukula era nga olunaku lwaleero Eddy Musuuza alina oluyimba lwatuumye aleeta ddi omugole oluyimba luno lugenda kubeera lwa tabu nnyo ddala era nga n'olwekyo Eddy Musuuza avudde n'agamba nti temwewalikira abafaani be bafaani abalowooza mbu Rema bwe yagenda tasobola kuba nti azaawo omukyala oba mukazi yenna obaani agamba nti agenda kuba nti atuuka mpolampola abeere nti afuna omukyalo omulala era nga Eddy Musuuza agamba nti abafaani be temwewalikira mwenna mpolampola alisted okuba nti agenda kubaleetera omukyalo omulala naw Kenzo bukyanga agenda Musuuza atandise okuba nti afuna ebintu ebyenjawulo ebimuhindaringa especially okuba nti musajja ono abakazi bonna almost bonna bamuddukako alina Lydia Jasmine yagenda enaku zino FIFA Maika yakwatakwatamu ate nga abaddawo ne Pia Pounds omuzungu African Bureau of Music yamutwala kokata ne producer Kusaima ate nga waliwo abakyala abalala Eva Namulondo yegatta ku Rema Namakula ne abantu bamutigomya so n'olwekyo Eddy Musuuza amaze ebiseera bingi ng'ali single and searching omusajja ono obulamu bubadde temutambulira beta nga bwabadde naye nga te tuli basanyu okutegeeza nti omusajja ono agenda kuba nti fulumya akayimba kala agambye tulinda ddi omugole tumuleeta ddi omugole anytime Musuuza agamba nti agenda muleetera nga yali ateeseteza okuba nti ayanjula omukyala omupya before people power spokesman amanyikiddwa nga Joero Ssenyonyi naye nga ate lockdown yamuyisa bubi n'aba nti tasobola kuba nti amuleeta oba kuba nti amwanjula so n'olwekyo omusajja ono agambye nti agenda kuba nti atwanjulira omugole oba obubaka bwamwe mubadde musindikira nga mubanja omukyala nabwe kityo yabugasse n'abuteeka mu luyimba ekibuuzo kiri nti mukazi ki Eddy Musuuza gwagenda okuba nti areplacingawo ne Rema abasinga babadde bagamba nti Eddy Musuuza atulidde mwana muwala amanyikiddwa nga Martha K kubanga Martha K era babadde beyagala mpolampola naye nga ate omukyalo ono yamunyaga ku White Band ate naku zino 8% abadde amuli bize nnyo mpolampola ekibuuzo ne kiri nti Martha K anaasalawo okuba nti ayingira mu bigere oba replacinga ebigere bya Rema okuba nti yegatta ayingira mu ngatto za Rema era nga Eddy Musuuza ali ready okuba nti ayagala Martha K nga bwe tukisuubira nga oba bwe kiri awo nange simanyi naye nga omusajja asaze okuba nti afuna omusajja omulala abibuuzo bingi bye twebuuza ani g'osobola okuba nti areplacingibwa oba Eddy gwagenda otwanjulira abalala baali bogeddekawo ku zaali mpolampola abalala ne batandika okubamu ezaali ebitulimbu zaali mukadde zaali biki naye nga showbiz bwali nti buli kimu kisoboka Eddy asobola okuba nti afuna zaali the boss lady n'aba nti amureplacingawo ne Rema because Zari amanyi showbiz ate nga sawa zino twogerera Eddy yetaaga mukyala asobola kuba nti amukipingira mu butaala nga mukyala wa tabu okusinga ku Rema Namakula obanga ajiiramu ebyo biti bya Rema ayinza okubanga mukulu naye nga wa tabu okusinga ku Rema obanga muto naye nga ate wakabi nga amanyikiddwa ensi for example Shera Gashumba Martha K simanyi oba asobola okukola bulungi amawulire bulungi because kati mu showbiz twetaaga amawulire oba Pia Pounds era jiridde naye bamusulanga muto so n'olwekyo wakyaliwo gapo nene nnyo tumanyi mukyala ki Kenzo agenda kuba nti aleeta naye nga ate agambye agenda tutukolera oluyimba tuleeta ddi omugole tugenda okulaba nti tulinda ssaawa zino n'ebirala byebonera mu episodes zaffe zirako sikadde ntambi gimso subscribe tubeere nga tutambula ffenna